وغزل مساوانا كذا مولانا نبي متاني أساتو ومساوانا بالآخرة قريب الشيطان أتاتو جرافو تجيزا Ntiwigenda ku Google Play Store oteekemu Radio Bilal 94.1 FM odownloadinge app yaffe egobba otufuna direct eba otuwuliriza direct oba live mu kitundu muno wawooli osobola n'okutufuna ku Facebook omukutu gwaffe n'ogwa YouTube egenda mu Facebook account yateekamu Radio Bilal 94.1 FM njoba okufuna ate era ku website yaffe www.bilalfm.com twongera okutegeeza buli lunaku olwa Sande tuba tusitringa live ku Islamic Inheritance Consultation in Uganda. Genda mu Facebook account yoteekamu Islamic Inheritance Consultation in Uganda ojoba okufuna live era program okukwata ogw'okuwuliriza bayivumba ebituli waneeno bibirina ekisaka yaterekeddwa nga agenda twatuzaako tulole nga tutandika biidhnillahi taala. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amanya n'eddoboozi Omar Suleiman Kasule nga muganda wange bwayanjudde okutwala mu program emanyikiddwa nga obusika bw'eddiini ey'Obuyisiraamu giyite al-Miraath al-Faraa'id aw at-Tarika wa ghayriha. Twebaza mwenna abasobola okubanga olunaku luno olw'Sande lutuuka ng'akalimi ke tokakyusizza nga olina enniya emu kwongera kuyiga busiraamu bwo. Saba Allah abongere okubumanya ate era abongere n'obutima ogubulwanirira okuba nti buteekebwa mu nkola nga mwe mwennyini mwetandikirako. Tusaba Allah abeere nga bawa ekyengero ekyo. Allahumma ya rabbi amin. Nyongera okubakubiriza era nti okweyagaliza mu busiraamu saatera n'okwagaliza nakyo kya mu busiraamu. N'olwekyo gwena ateze akaseera kano kyalibadde kirungi wakiri nga mikwano gyo 10 mikwano gyo 20 nabo bennyini obakoonako noga nti bannange puroguramu bweti saawa zino eba etinta. N'olwekyo yina yeetaga okumanya ku busiraamu ate era nga kyatteeka munnange abeere ng'agenda bugenzi ku 94.1 Radio Bilal mukowoozeewo Kaswazi Kampala mukadde kwe tusinzira okubanga te tukuweereza ne tutalaga ensi yonna so nga ate ne ku Islamic Inheritance Consultation in Uganda page ya bagiyita Facebook page tubeera tusiminga live abalina essimu za smartphone musobola okubanga mutulaba butereevu mu studio so nga ate era ne ku YouTube channel eyitibwa Islamic Inheritance Consultancy Uganda in Uganda. So osobola okugendayo nayo emisomo gye giri miyitirivu nnyo osobola okugendayo nobeera nga bwoti obutereevu osubscribinga nolikinga nossaako n'akadi nti bwe tuba tugenze live oba katutaddeyo notification konna nosobola okuba nga tofuna obubaka obutegeeza nti waliwo munnanga akapya akaba kazze biidhnillahi tabarakahu wataala. Seeka ndowooza okweyajula maliriza kanziza kazindaala ogyoli abatuuze batuwuliriza biidhnillahi taala tusooke tukomewo katono ate tubeere nga tukola ku ssente tunaye tukomewo biidhnillahi taala. Okyawuliza wajja ensunsule nalifama agenda nangoseemu www.ugandawajjablog.com kyenda muno katonoza nalifama ku ssimu yo mu mmotoka yo nalifama muno okuwuliriza
omukyala ayagala okulabika obulungi nkwanjulira Yasin Fashions. Ku Yasin Fashions tulina ebiteteeyi ebiwanvu n'ebimpi, tulina party dresses, body hug dresses kw'ossa ne casual dresses. Jangu ofune kamizo zonna mu buli kika ne skirts ez'omulembe omuli Caribbean, office skirts, body hugging skirts, round skirts, jean skirts, manya kyendeke ki okuteekako blouse eza chiffon n'ebika ebirala bingi nnyo. Tusange ku Boost House, Benchwanika Street, edduuka B16 ku Ham Shopping Grounds opposite Kisenyi Bus Terminal, ku J3, J10, J11, J12, J19 ne J20. Tukubire ku namba 0774 99 97 82 ne 0791 99 97 mubiri. Jukira nti engoye zaffe zikyukakyuka okusinziira ku bwetaavu oba bakasitoma baffe. Yasin Fashions twazza kulema. Mwanyina zingo yanguyiriza gwenna otunula n'otunula lisi kitegeera onoonya ki? Owaye noonya masuuka bandagiridde eno simanyi okkirira simanyi n'oyita kayembe ate bw'osanga omuvule sibitegeera. Nedda mwanyinaze tusagasagana genda mu ba SD Beddings ndi bano be bakukuka mu kutuusa kalonda yenna omuli blankets, amasuuka amalungi ddala, mosquito nets, bed covers, kusedi closets ku miwendo egya wansi ddala. Bandizo yasuula n'agula kamu. Ebintu byabwe balijja mu mawanga omuli China, London, Dubai, n'amalala mangi. Basangibwa ku Ham Shopping Grounds, Block A okulana Netax Park, room number 46A. Okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu zino 0774 54 69 15 oba 0752 92 13 asatu ne 0755 0 aba SD Beddings kyekyokuddibwa n'ekyo. Mu kaseera kano ak'omuggalo ebintu nga byakucyankalanyeeko kizibu okufuna omukugu anaakuyambako. Kati gwakozesa amazzi, amasannyalaze, olina mmotoka, fridge, TV oba ebyamasannyalaze ebirala, tubonaabona kunoonya mukugu anaakuyamba kuteereza bintu byo. Premium Quick Fix, bamakanika, bapulamba ne ba inginiya bajja kujjawo wooli. Premium Quick Fix weeri okuyamba. Emmotoka yeefiiridde ku kkubo, tubonaabona bajja kusangawo wooli dakiika ntono weeyongereyo nga tukuweereza omukugu ate omwesigwa okujja mu kizibu kyonna ky'oba ofunye. Tutosula ku kkubo lwa mmotoka, tosula mu nzikiza lwa masannyalaze, kuba 10 Premium Quick Fix oba genda ku app yaffe mu Google Play Store. Nkugambye tulina bapulamba abakenkufu, batekinishanizi abalungi, bamakanika abeerufu mu buli kitundu kya Uganda. Kyokka nga buli wooli otufuna ate nga buli kitutereeza tukuwa garanti ya bbanga lyonna. Singa obuzeemu ofuna obuzibu bwe bumu ng'ate abakozi baffe osobola okuba trackinga singa oba ofunye ekizibu kyonna ekirala. Premium Quick Fix 0709 463 740 ne 0760 357 469. Premium Quick Fix, your companion in need. Ennyumba yaffe yineewedde naye ebintu eby'omulembe tugenda kubijjawa. Tugenda mu SK Beddings Limited balina closets, blankets, bed covers ez'omulembe n'amasuuka amalungi okuzaama. Balina ebitanda ebirungi, balina blankets, bed covers eziriko amasuuka amalungi, blankets, standard pillows, bed covers, obutimba bw'ensiri, balina towels kw'ossa ne closets ez'omulembe. Basangibwa ku Total Business Center ground floor shop number TBC2 room 5 28, 29 ne 30 opposite Ham Shopping Grounds. Okumanya ebisingawo bakubire ku noti 787 788 37 noti 4 oba noti 7 noti 8 21 87 64 ne noti 7 noti 6 9 beba naffe aba SK Beddings Limited. Otawanyizibwa amajini agatambula mu mubiri, amajini agakozesa abakyala, amajini agaleeta endwadde mu mubiri, oba otawanyizibwa amajini aganafuya omubiri. Weekwate Hamlas era n'ajjanjaba pressure, sukaali, ulcers, endwadde ezitalabika mu mubiri awamu n'ebirooto eby'entiisa. Asangibwa wano ku Radio Bilal era ng'agulwa emitwalo 3.5 zokka. Okumanya ebisingawo kuba noti 7 noti 2 45 63 bweyeetaze Hamlas wano ku Radio Bilal 9 muwokkawo ogenda omusanga wejjanjabe ng'okozesa Hamlas ku mitwalo 3.5 zokka.
Radio Bilal, Kindama Nyakatonyeze Mfama, Eluzi wa Matika Uganda Communications Commission. Shukran ya Rabbi, shukran. Hadaita qalbi, shukran. Nawwarta darbi, shukran. Shukran ya Rabbi, shukran ya Rabbi, shukran. Hadaita qalbi, shukran. Nawwarta darbi, شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب ومن الجواز كسولي مكيو ومن السيكا وفي عمر سليمان كسولي program dawa tuli mu byabusika buli lunaku olwa Sunday program eba ya byabusika tugambye tu streaminga live genda ku Facebook teekamu Islamic Inheritance Consultation in Uganda ojjaba otufuna bulungi tongera otegeeza tulwaleero ennaku z'omwezi ziri 12 omwezi ogwa Safuru oba ogwokubiri omwaka 1443 aho tukubiriza buli omu okubeera nga eyongera okukola ku mirimu emirungi tulabye olunaku lw'enkya ennaku enjeru zigenda gwe zitandika 13 lugya lwa Mande 14 lubeere lwakubiri 13 lubeere 15 lubeere lwakusatu ate olwokuna lubeere lwa sunna so tukubiriza buli omu okwenyagira ezo empeera biidhinillahi taala. Seeka yateredde dda zijjukira omulundi ogwaggwa twali ku basika abasajja abakyala n'abasajja wamu ne tugamba abasajja bonna awamu bali 10 mu bufunze ate mu bujjuvu bwabwe nga tubalambuludde bavaamu abantu 15 ne tugamba abasika abakyala bonna awamu bali 7 mu bufunze ate bwe tubalambulula ne babeera abasika 10 mu bakyala ne tugamba abo abantu bonna abakyala bwe babaawo nga bali 10 bonna tebagenda kusika okuggyako abantu 5 ne tugamba bwe babaawo abasajja n'abakyala nga bonna weebali abasika 25 teri agenda kusikamu abo basika okuggyako abasika 5 awo twakaka puroguramu yaffe eyagwa olunaku olw'Esande luli biidhinillahi taala. Seeka si weewe twakoma kakasanga weewe twakoma nga bulijjo tutandika era n'akanyomero kaffe ak'okwebuulirirayo oba ekigambo oba abayibwa yonna yonna abatuwuliriza era kwe balinze nasiha eyo biidhinillahi taala. Mashallah, nasiha y'olunaku olwaleero Seeka tejja kwawukana bulamu bwaffe obwa bulijjo naddala okwetololera ku mbeera ey'okuwasa. Embeera y'okuwasa buli omu Allah gwasobozesezza naaba nga afunye ku busobozi obw'okubeera nga awasa oba omukyala Allah gwasobozesezza okuba nga ate afumbirwa ng'afunye omwami. Ebiseera ebisinga bingi ebituukawo okwekomba kuno kyannaku ate nga kyekituufu nti owekitiibwa Allah teyakusaako limiti. Owekitiibwa Allah teyakusaako ki tekulina boundaries. Omuzungu kyandise boundaries kukwata buli omu ate era kusukka buli nsalo. Omuntu asobola okubeera wano nga yegomba mu Saudi ng'era ye awulira tajja kuwasa mukyala amala okuggyako muki omulala ne yegomba eggwanga lyonna lyayagala onayagala nti anze bannange omukyala Omusudaani
oba kalika nawo mulugwala nze ye sinayo omusala malala ina gwe njagala okujjako oyo naye obuzibu nno bujjira wano wammanga kati nja kwogera kubategeera bino byenjogera era ababimanyi mu luzungu oba mu bazungu balina kye bayita kye twandise marriage shower feka akantu ako bawulio kawuliddeko marriage shower bridal shower marriage shower byonna the same meaning bonno kitegeeza bino ne bimu bya western culture naye enkola yaabwe bimu ekola ki eyawukana however bwogenda n'obisomamu bwoti ojja kulaba nga its meaning is co-equal to what we know or corresponds with what Islam instructs and tells us ojja kulaba nga obusiraamu bikwatagana mu makulu kuba ye akugambye bridal shower is a gift giving party. It's a gift giving party. However, kiri different muko wano. Agambye is a gift giving party. It's a party organized to present a gifts held for a bride to be in what? To be in anticipation of her wedding. Ngabachiwa muchala. Okubeera nti agenda yeteekerateekera obufumbo bwe wano bo babikolera mukyala. It's a bridal shower made for a woman, for only a woman. Then the history of the custom is rooted not necessarily for the provision of goods for the upcoming marital state or matrimonial home. Kati ekikulu kyakutegeeza mu kyo nti ekigendera n'ekintu kino custom kitwandise custom kingabulabe enkola z'abantu embeera norms and customs and norms embeera z'abantu okusinziira mu society yabwe mu bawangaalira bo nga bo ekintu kino kugaba kikola naye nga tekiri nti kyateeka necessarily ekirina okukola ki nti oba era nti balina okuleeta ebiki ebirabo olidde nga babireetera obufumbo obafumbira oba amaka ge bamanyi nti gagenda kubanga mu kaseera katono gakola ki gabeerawo but to provide goods and financial assistance to ensure the wedding may take place. Naye ekigendererwa mu kyo it is to provide goods and then financial support to ensure that the wedding takes place. Kagamba baleeta ebintu ebikozesebwa bitwandise ku mikolo linaganze nja kuwa ekisambi ky'ente bibiniwaffe bye babeeramu ne batuuza meeting ne bagamba tuseeka maki nti kakati gwe omukolo gw'ogenda okuwasa otegese eki tininawo miliyoni emu nga mukadde waffe alinawo miliyoni emu kakati bannanga bakuŋŋaanye mwenna hajati Mariyamu gwe ezizo ziri mmeka Shamsiya Ummul Qura tubuulire ezizo nti anze bannange nti nja kuwa kakadde kamu nti anze nja kubaleetera ente oyo ne Aisha masha Allah Seka Umaru Kasule ye naga nti banna emmotoka zonna ezinabatambuza nja kuodalinga bodalinzi wali mu bondi ate tumanyi kyasobola kikola tusaba Allah kimuwe kakati embeera yeeyo naye ekigambo kino kibayita kitwandise bridal shower. However, it is different. Kati njagala kutinjola mu perspective weno. Abantu bangi bakola meetings ez'emikolo. Era gibajanjawulo kisinziira ku ani agikola na bunene ki bwaliko. Waliwo abazituuza ku hoteri nga ya bbeeyi kitegeeza n'abagenda okujjawo nga baki babbeeyi bagenda kutibulya atandikira mu kakadde atandikira mu mitwalo 5 plus ne contribution nayo oli kubanga obanga wotudde mugenda kusasanyizawo emitwalo 5 ate nga ffe abatudde eno tutula ne meeting ne gitawera 10 sebo tekiba kya bbeeyi ekyo kakati mukyo kye ŋŋamba nti abantu abamu bajja ne beeyama mu meetings ezo akankozesa kamba okweyama waliwo kye bayita okweyama n'okusuubiza byanjawulo okweyama kye bayita nadhiri mu Luwarabu wannadhiru dainun liba bbanja eritakuvaako paka ne bwoba ofudde ila qiyami saa paka nga enkomerero ekoze eki eyimiriddewo njagala olabe difference njagadde okukomparingira ffe newaffe tetukola party aluba lukuŋŋaana lwa bulijjo kuba bwe tuna kuba kati
Bwemukola party kitegeeza ate mugenda kwonoona ezaali badde zikola ku mukolo. Kuba buli lunaayita meeting ne mujja mutuule ate mukola party kitegeeza ze mukuŋŋaanyawo zenkolawo zenkola ki zenkolawo zendeza nnemu okutereka ng'omu bwe yagamba. Owulidde? Kakati embere fanako bwetyo ffenna waffe tukuŋŋaanya mukuŋŋaanya. Kakati mukyo nti bwe weeyama n'oba nga toleese kye weeyamye oba mulyaza amaanya era ebbanja ligenda kukusigalako ila qiyamisa. Abantu bangi nagamba nze neeyamye kulootiza soda nzeeyamye. The moment you said neeyamye kiba kiyingidde mu record that it is now a debt on your side. Owulidde? You are being owed, owanjibwa. Naye abantu babitwala nga lubalaato ne babirikaawo. Ensonga y'okubiri gye njagala okwogera so far difference ziri bbiri. Esooka bali bakola party, ffene waffe tukola lukuŋŋaana byanjawulo. Baleeta ebirabo ne babiwaayo, ffene waffe tuleeta goods. Ebirabo biba bya ku lunaku luli. For us we provide goods that should make up this function. Tuleeta ebyo ebigenda okuyimiriza. Nze mbaana nja kuwa basmati kilo 10 nga tugawa omukolo guwedde. Ate tunayimirira ku self service n'ogamba omuceere gunaggwawo nedda. Kakati awo nga tugamba omuceere guwedde. N'abasigadde ne beeyama. Fuba nnyo okulaba nti bw'obanga oyimiridde mu meeting y'omuntu ne weeyama otuukiriza ky'oba weeyamye. Kuba oba omukoze bubi ayinza ate n'abamu n'agamba nti gwe muggendako ku budget. Kati naawe oba omwangu ogamba nti guno tokyagusonda. Ogenda otuuka ku mukolo guli. Mubaamu n'abaana interest nga ganjagala nnyo n'omukolo ogwo. Jjappa kakasiza ddala nti nze ngenda okikola ntuuka olunaku olusembayo mbyekube. Abantu bangi babikoze. Abamu n'obulimba ne babuteekamu. N'ayagala bamumanye nti awaddeyo kinene nnyo. N'ayagala bamumanye nti yasinze okusonda. N'ayagala bamumanye nti ye mugagga. Naye ate n'agenda okumaliriza ng'ate abyonoonye bwonoonyi ng'omukolo agusse. Ompulidde bulungi? Naye n'abivamu ne yeddira wabbali n'agamba nze nfumbirwa oba wange yafumbirwa oba nze kawasa tebinkwatako. Ky'okoze ekyo n'ogenda kisasulira mu maaso ga Allah. Manyi wano ku nsi osobola okudda mu kamooli naye yawmal qiyama tewaliwo ogenda kwekweka. Buli akubanja agenda kuba akulaba wooli. Buli akubanja agenda kuba akulaba wokola ki? Va ku bino ebyessimu siriiwo naye ng'oli wali emmanju. Owulidde? N'ebisigadde biringa ebyo. Kye njagala okusembera ku nsonga eno. Bridal shower teyandibadde mbi. Era si mbi, sijja gamba nti mbi. Okusinziira ku yawaffe wano e Uganda kubanga ebeera Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam alinu nikaha wadribu alayhi biddufi. Yaani kye njagalamu alinu nikaha. Obufumbo mubukole ki? Mubulangirire. Kati kimu bye tulangiriramu obufumbo kwe kutuuza meetings. Ne tukola kaadi, ne tukola budget. Owulidde? Olina nti gitwale ku gundi mujje ku gundi. Nabbi yatukkiriza okulangira ekitegeeza nti meeting za mu buki za mu busiraamu yembeera kwemu ku mbeera y'okulangirira omukolo n'okufuna ki obuyambi. Naye wayinza okujjawo status nga awasa ne gwe bawasa tebalina bulungi buyambi. Biseera ebisinga olusi wekibeerawo ne meeting. Newabaawo ekiseera wekituuka nga ate kawasa mugagga nnyo. Mpulidde bulungi? Nga teyeetaaga meeting. Kyo si kiri haramu okubaweereza obuweeza kaadi ng'abayita. Togamba omanyi abantu bo balookungira wali eri tulina kusonda. Era nga bamuweereza mina nga n'atakola na meeting. Kale sente alinga atugamba tuli baavu tetwesobola. Kale sijja kugenda omuntu n'atondowalira ku ekyo nti olw'okuba tebamuyise mu meeting kujja kusonda. Si buli kimu kyakusonda. Si buli kimu kyakusonda. Ekirala waliwo era status weyinza okujja nga sayidi yakawasibwa ye mukyala nga balina ku ssente ate nga nze kawasa embeera yange bwetyo. Abasinga obungi kino abazadde bakisobya n'abamu ku sayidi ezimu. Bo oli alowooza nti bw'akwata ku mutemwa oba ensimbi n'ayamba mutabani wo n'agenda okuwasa muwala we kiba kivve alaba nga anyoomeddwa. Kale ne bwaba mukyala ng'alina ensimbi
nga ayinza okulaba nga bw'aba akutte ensimbi banaaziwa bba alaba ng'ekyokunyoma gyakola ki gyali naye beniyati lkhalis singa aba akikoze ng'akoze ku lwa Allah tabaraka wa taala n'okufuna empeera tekiina mutawaana kubanga yatukola atusinga obulungi yatukola atusinga obuki bw'abanga Khadija radiyallahu taala anha kanat imra'atu dhatu maalin wa manzili yali mukyala alina amaka ge amatiri bonna yali mukyala omugagga musuubuzi mu Shami present lemwe muli Lebanon Palestine oba Palestine Jordan ne Syria ezensi nnya yalikola Shami so n'olwekyo nga bwe basuubula awo ne batwala ne baleeta ate ne bazaayo ne baleeta ne bazaayo naye bw'abanga yakwata ebyobugagga bye kubanga obusiraamu buno gubulayo kuyimiridde ku bweyagalirako omukyala Khadija abinamu omukono munene nnyo mu kusaasaana kwabwe kubanga ensimbi ezaasuukira ddala okukola mu busiraamu zaali za Khadija radiyallahu taala anha yakwata emaali n'amugamba nti Muhammad oluvannyuma lw'okumwegomba ate tumujjako ebintu eby'enjawulo yeegomba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'asaba n'apresentinga ne gundi ye request n'asaba ne request application ye n'application nekkirizibwa mina sunna ya akhi la shaka fi dhalika mina sunna kakati nkuweeyo eggwanga limu eggwanga lya Buyindi bangamba omwana omulezi bamumbuuki nga akyalina mu lubuto nga tebannamanya nti obamu kati nojjawo zino zisikaani nti bamusikaani nga ne balaba mu lubuto ne balaba oba mulenzi oba simba omuwala naye kiyinza okwapeninga nti bategedde naye basayo application mu maka ne bagaa nti omwana omulenzi azaalibwawo twagala awase muwala waffe omwo owulidde mumbe lifaanako bwetyo kakati wekibanga ekyo gyekiri tekiyinza kubaamu wa haramu owulidde just tuba tutaddeyo nga tusuubira ekiribaawo tetuba na garanti naye ate wali bw'oba osabye ne mukyala ekirina mbwa haramu oba kuyita mu muntu naga nti munaaye omukyala gundi nno yegombye muvubuka wa wali naye abadde asaba application ye yekoleki omukyala okusaba okwogerezebwa omusajja tekirinaamu wa haramu tekiri haramu newakubadde wano ewaffe mu Uganda abamu bakitwala nga bwenzi oyo omukyala bamwononefu ne bwe naamuwasa kakati bw'anaaba akwagala onategeera otya nti akwagala nga tayogedde yes anakutegeera otya nti akwagala nga tayogedde ate okwogera kw'omukyala yes teweetiiririra awulidde omuzingu agaa nti action speaks louder than words wandiika ebbaluwa ogiweereze oba yita mu muntu n'ebiringa ebyo so okwika okafuula kubadde awo so kyentegeeza mukyo kyensembe okuyambagana ku saidi zombi tekulina mutawaana omukyala okuyamba ku mwami we tekirina mutawaana omuzadde okuyamba ku baana be bombiriri nsiima nnyo abazadde abalaba abaana baabwe nga oba omwana aze n'asaba omuwala oba omuwala n'agamba taata waliwo omuntu anjogereza ayagala okukola ki okujja naye nga taata yeesobola n'atalina na byakutuuza meeting kuba amanyi ekiddiri abaana buno lwe balwawo waliwo ebidiriri bitali birungi n'agamba nti muyite mujje n'amugamba nti munnaye muteeketeko omukolo wadde mutono n'akwata ensimbi zaali n'abagamba mugende mutandike omulimu capital owulidde nolema kulina biddirira naye omuntu abeeraawo luli n'asanga mulawe mu kolido n'asirika n'ayongera n'amwongerayo ku ssomero naye luli n'amusanga wali mu kakuubo kati ebyo byonna byonna kasitomala okubiraba bwoti kikuwa bwe muli notification nti waliwo ekyetaagisa okukolebwa embagirawo yes mumbeere faanako bwekyo naam seeka tugende mu maaso olwaliro ekyokuyiga kyekyo katusooke tuveeko mu mulango omwami HM Abdulkarim St. Primary School omwami Akiba Enojonga agambye kwali nnyo mashaallah mashaallah ne Firdausi Nakanjako mashaallah tusaba Allah basasulemu ekisinga okuba ekirungi amiina ya rabbi twakyusakanyiko olikola byesinga kirinnya katonyeza enfuna olennyo nayi obukuloozeewo kankwanjulire
Hilam twalidi Shaitwan gano ge mafuta gokko okuva emisiri ku lusozi Sinai agajjanjaba endwadde zonna ezeekwese mu mubiri gwo lijjanjaba amajini agatudde ku bwongo okuloota ebirooto ebitiisa ebikutambula mu mubiri gwonna omutwe ogukusimbye abaana abameketa amannyo okufuluuta n'endwadde z'amajini endala nnyingi osobola okugafuna wano ku lediyo wennyini oba gasange ku AK Islamic Book Center ku Mukwana Arcade Eruweero gasange ku Nabuto Pharmacy ku mulyango ogufuluma paaka ate wakati mu Kampala lisange ku mulyango gwa paaka empya ku kizimbe kya Global Complex edduuka namba FF16 oba bakubire ku 0701 95 8 96 oba 0784 68 25 37 bagayita Hilam twalidi Shaitwan kyegamba kukoli Enne Uganda taliwa Health Products Limited ikuleetedde ebyokunywa omuli kombucha salad drink akola ku kuzibula ensuma anyiza obucaafu mu mubiri balina ne taliwa aloe vera akola ku musujja musera awunguza omusaayi ayamba n'okusala omugejjo abattayiwa bakuleetedde ne taliwa omugala ku kifuba ssenyiga asima n'omutwe oguluma ebyokunywa bya taliwa byonna byakakasibwa UNBS era temuli bitamiiza bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga e Masaka genda mu agenti baabwe okuli mu Gaali n'eddondolo ekitovu n'omusiraamu n'eyolamu eryantonde tuukirira Nalusiba n'ejjulunga ekyotera kisa kya Mukama ebirizi ewamulimu ate ekyasanga kiira Radisson ne Hajjat Sauda ate mu kikungu basanga ku Justina Kennedy ekisenge M11 okumanya ebisingawo kuba ku nooti 7 nooti 2 na 625 nooti oba nooti 772 Buga Travel and Destinations is a full-service travel agency dedicated in providing totally reliable and practical tour and travel solutions, as it offers most competitive rates in the market. As well, new passport processing and replacement. We are experts in visa and air ticketing. At Buga Travel and Destinations, we expertly handle local and international travel services, including airline reservations, special and customized tours from simple to unique destinations for business or pleasure trips, hotel accommodations, as well as car rentals. We are located at Machindi Salama Road, opposite Hotel Cars. You can contact us on 0777 70 0629 or 0757 24 94 51. Radio Bilal 94.1 FM is regulated by the Ghana Communications Commission.
abeerenga naye akuwa ekiraamo. Genda ku Masjidi Jamia mu wafisi ya HM Abdulkarim Sentamu omwami Akiba Imajo abeerenga akuwa naye ekiraamo. Sajja nga sindise wali atuwulira era bajja kujjaawo ajja bbawa ebiraamo biidhinillahi taala. Ekiraamo ekyo kiwandiikiddwa mu nnyuyi 3 mu Luswayiri, Uganda n'Oluzungu. So mugende mubeere nga mubijjawo ate mutuule wansi mujjuzeemu byonna ebyetaagisa. Ani anaakusaalira oba gye bakuziika, emmaali yo, abaana bo, bakyala bo, byonna beera ng'okola ki obiteeka mu kiraamo biidhinillahi taala. Namuseeka butereevu tutambudde kakati seeka okuviira ddala ku musomo gwaffe ogwasembayo nga tutunulira fawaidi eziri mu kumanya abasika ab'eddiini ey'Obuisiraamu, mpozi n'okumanya abasika bennyini baani abasookerwako ensonga. Kakati mu bufunze nzikiriza mu mbeera y'okumanya abo abasooka, priority y'abantu abasooka oba abantu ab'eddaala erisooka. Ngenda kubanga ampuliriza omulungi muwa kasamali kano kasama kuba luli twasooka tugamba nti singa bonna bakuŋŋaanye tujjamu abantu bameka? 5. Okusookera ddala twasooka ne tunnyonnyola ne tugamba nti omuntu bw'aba nga afudde ng'alese bakyala bokka tumanyi abantu abateekeddwa okumusikira. Era mu bo twagamba muvaamu abantu bameka? 5 bokka. Asookera ddala twagamba mwe muvaamu omuwala w'omugenzi, yasookera ddala ne muvaamu maama w'omugenzi, ne muvaamu muwala wa mutabani. Kitegeeza muwala wa mutabani w'omugenzi ye muzzukulu omulenzi, omuwala muzzukulu omuwala. Then abo bana ne walyoka wajjawo mwannyina, bali basatu, mwannyina w'omugenzi bwe bagatta maama ne taata, then ne tusembyayo mukyala we. Be bantu 5. No, tuli ku bakyala. Yes, ni mukyala we ne mukyala we, be bantu 5 singa omuntu aba afudde. Tugambye nti omuntu bw'aba nga afudde ng'alese bakyala bokka, abantu abamusikira mu bakyala be bano nga be basika bokka baalese. Abamusikira mu bakyala bali bameka? Nga bakyala bokka be baliwo, nga tewali musajja n'omu kwabo balina okumusikira. Asooka ye muwala we gwazaala, owookubiri ye muwala wa mutabani we, kyateze mutabani we singa aba yafa. Eyo example twazikuba last week. Ne tugamba owookusatu maama we, maama w'omugenzi. Owookuna ne tugamba mwannyina w'omugenzi bwe bagatta maama ne taata. Ne tusembyayo mukyala w'omugenzi ye nnamwandu. Be bantu 5 abava mu bakyala, nga bakyala bokka be baliwo. Ne tugenda ku mutendero gw'okuli ne tugamba nti singa wasangibwa nga waliwo basajja bokka muvaamu abantu 3. Kuba abasajja bo twagamba bali 15 mu bulambulukufu, abakyala twagamba bo bali 10. Mu bufunda oba mu bumpimpi bali 7. Bwe tuba tuwanjuluzza babeera 10. Abasajja bali 10 mu bufunda oba mu bufunze, ate bwe tuba twanjuluzza babeera abasajja 15. Mu jamu yonna nebeera ng'erimu abantu 25 obanga obagasse abaami n'abaki n'abakyala. Kati tugamba nti abasajja bokka bebanga be baliwo muvaamu abantu 3 bokka ku bantu 15 mu basajja. Kale abakyala bavaawo ne bagamba nti ate Allah fe yatusosola. Kakati laba abasajja bajjeyo 3. Kati mu abakyala bajjeyo bameka? Neera bannanga abakyala obutasiima baabaki abamu illa man rahimallah. Mulimu abakyala n'owulira ng'ayogera ekigambo wallahi nga tatulidde na favors busiraamu bwe bwamuwa. Favors nga nnyingi ya ikhiliyatwa. Eno 3 era nga mwe muva jjajja, mwe muva mutabani w'omugenzi ne mubaamu taata w'omugenzi. Oyo n'abeera jjajja w'abaana b'omugenzi, naye ddukira y'abeera taata wa mugenzi. Kati nga gwampuliriza
nti omwana gw'ozadde bw'obanga gw'ofudde omwana gw'ozadde omulenzi no ne taatawo akuzaala abajjajja wa mwana wo ompulidde then n'asembayo ye bbaawo bw'aba ng'afudde mukyala be bantu basatu bokka omwana we omulenzi taatawo ne bbaawo be bantu basatu abakkirizibwa okusikira abasigadde bonna we don't need tetwetaaga bantu 12 bonna tubasuula eri netwalako basatu then ekyo bwe kimaliriza ntugamba nti kati sitetesezze abaami n'abakyala bonna basangiddwa nga we bali abakyala 10 n'abasajja 15 bonna we bali kati obusiraamu bugenda kikola butya kyetwasembayo tusomesezza ku mulundi guli twagamba bonna bwe bakuŋŋaana bonna bwe bati babba tujjamu abantu 5 bokka 20 nengakola ki negagwa tujjamu abantu 5 bokka batano banondoloza abantu 5 bwe bati era seka tubamenye endowooza ate nga abantu 5 bonna abo 5 bonna bolaba tukambye 5 naye bagwa mu mitendera 3 gyokka kansoke mbawo emitendera mwe bava mulimu abaana ne mubeeramu abazadde n'omu ku bafumba ababiri be bantu 5 bokka Mumfunze mitendera 3 ye mitendera 3 sekanga tulaba emitendera mingi gibwanire seka nolaba ne senga atayina amukantu mbwaze kulwanira bya mwannyina agobamu abaana naye abantu bande mufune ku nsa mutieku Allah wekitiibwa bannange obubbi mu buleke obulyaza amaanya mu buleke emirudu mugiveeko oyinza kusanga senga mu yafumbiza omuwala bawe muwala n'afa senga najja alwanire ebyobugagga kituufu ekyo kyo bwe kiri kituufu directly tewali okuwannanya bwe kiri so tukubiriza bannaffe bonna abatuwuliriza mutye ku Allah mufune ku nsonyi fama dhannukum ebyo nabikola naye fama dhannukum bi rabbil alamin mu Allah mulowooza ki muluza Allah agenda kusitula butunuza abalikawo tayo ate sekaze lukyendabiyeko kino kankyuli abatuwuliriza tewali muntu nkiddamu tewali muntu ku mwaliro gw'ensi eno alwanira kitali kikye nga kyamufu okulikanga naye ebibye ate bikibeera waasi kisukka nawo ku bibye n'abaana be bayinza obutafuna kuwadde akantu n'akamu ne bitwalibwa abantu abalala olw'obulyaza amaanya bwe yakola ku banne olw'obulyaza amaanya bwe yakola ku munne ne bakuteresa ebintu n'obulyaza amaanya ne bakuwa okuziba mulekwa emaali n'ogezza ne bakula n'obagobera eri n'ogaanira ebibanja byabwe n'ogaanira emaali yaabwe bannage obubbi bwaki abasiraamu banetudde engulu ebitali bibyo leero ono tusomye ekyafaayo musajja yali mugagga ate nga mukulembeze yali musajja dhu sultan yali musajja alina obufuzi obuyinza naye nga mugagga nga bw'okiwulira n'obulaga bwenda bukulaga wano naye Allah yamugezesa n'obulwadde bwe yali atuuka ekiseera ky'okuvaako mu nsi yayita omuduumizi w'eggye manyi basajja bakabaka bedda n'abakulembeze bedda balinga b'amaanyi bwe bakunyumiza ku musajja ayitibwa Hitira n'ensi yonna emumanyi owulidde naye musajja oli yali mugagga naye Allah yamuwa okutegeera ku nkomerero y'obulamu bwe n'agamba ebigambo bino wammanga yayita omuduumizi n'amugamba mugamba ajje najja bwe yajja n'amubuuza n'amugamba nti owa nti embeera girimu ogiraba nti ye nkulamira ebintu bino 3 alwasaya 3 yamugamba nkulamira ebintu bino bimeka 3 ekisooka n'amugamba nze bwe mba nfudde njagala abantu abagenda okusitula jeneza yange banash akagaali mwe bantwalira okunziika babeere basawo bange bennyini ababadde banzijanjaba obotegera bulungi njagala abagenda okunsitula okuntwala okunziika basawo bennyini abadde bakola ki banzijanjaba manya basawo ba mirungi mingi waliwo oli alina nga balina bamusabo waliwo oli alina badokita nga balina bamajini waliwo oli alina badokita balina nga bahabo waliwo alina badokita balina nga bakizungu naye agambye badokita ababadde bankola ki kale oba bamusabo oba baki nga gwe wesigamirako gwomanyi naye no bwatu bwe yagamba nti abasawo benjagala bakole ki
bansitule mu kugenda okukola ki kunziika. Namugamba ekyo nkiwulidde. Namugamba ekyokubiri, njagala buli kabugagga kange konna ke nakola mu nsi eno omuli zaabu, manyi byebugagga ebyebbeeyi, omuli diamonds, omuli feza, n'omuli amayinja ag'ebbeeyi. Mugali amayinja ag'ebbeeyi, pearl, gwaliwo ge bayita pearl. Waliwo agazimba olubiro Nabbi Sulaiman alayhi salam. Omukyala n'atuuka n'agamba nti falamma ra'atuhu tahtazu kannaha no weyama okutuuka ku lubiri luli ra'atu hasbatuhu lujjata fakashafat an saqaiha. Omukyala yatuukawo n'alaba nga galinga amazzi, eringa ennyanja, kumbe mayinja gava mu nnyanja, kuba ye yatumanga amajini ne gagenda gabikola ki, ne gabireeta ne batandaza olubiri. Owulidde agamayinja ga bbeeyi. Namugamba nti agamayinja nsaba mugankuŋŋaanyize buli kimu kyonna ekyo, kubanga omuduumizi w'ejjo okuti kasembayo aba amanyi buli kimu ekyomukulembeze akola ki. Nga bw'olaba wano olwaleero General Muhoozi bwali ku ntikko y'amagye nti amanyi at least ebisinga obungi 90, okay, let us say 80% of the president's affairs ng'azimanyi. Kakati naye bw'atagamba nti naye bwe mba nfudde ebyo byonna njagala mubikuŋŋaanye, mubiteeke ku kkubo okuva wenfiiridde, mubipange paka gye ngenda okuziikibwa. Naye tetwannyonnyolebwa wa wagenda kuziikibwa. Kati tukagambe nti waba ava wano ng'agenda Matuuga gye bagenda omuziiko baluweero. Ebintu ebyo byonna olowooza waliyo omukulembeze ayinza, teri mukulembeze ayina byabugagga bisobola kutuuka gy'agenda nga gold yokka gwe basimbe bwe bati. Seeka gye bali. Gye bali ya. Gye bali. Nga gambye nti ebyobugagga mulimu diamond, mulimu feza, mulimu zaabu, mulimu pearl, mulimu and others, byonna nga byabugagga. Gye bali se basoma minerals ne bazisimba paka gy'agenda okuziikibwa. N'agamba ekyo njagala mukinkolere. Namugamba ekyo nakyo tunfa wasayaka kigenda kutuukirizibwa. Namugamba ekyokusatu kyenkulamira kye kino nti bwe mba nga nfudde, bwe mmala okufa, kuba Allah amugesa n'obulwadde n'alaba nga aweddeyo tasuubira kudda. N'agamba ekyokusatu kyensaba, nsaba bwe mba nfudde munzinge, munnaaze munzinge, bwe munaamala okunzinga emikono gyange mugifulumyanga ebweru. Emikono gyange gyokka mugijjangamu mu ssanda ne gibeera ebweru. N'ekirala n'agamba anti tujja, n'agamba nti n'emikono gyange gino mujanjuluze bwe muti, gibeere nga giri swafi like this, nga gyonna nga temuli kirimu, mugiteekeko gibeere bweru bwegyo. Kakati wamala okwogera ebyo n'agamba nti naam tutunfa kuwasayaka, nakyo kigenda kutuukirizibwa. Kyava mubuuza naye lima dhalika, lwaki? Era what the instance of that? Lwaki ogambe tukole bwe tutyo? N'amugamba ekisookera ddala bino bisatu yabimugamba. Yamugamba okusookera ddala, njagala okuyigiriza abantu bonna abali mu nsi okwetolola ensi, ate nga mwenna abaliko abatuwulirize nankakasa nti mukitegeera. Mwenna abali mu nsi njagala okubayigiriza kino wammanga nti mazima abasawo be twesigamirako, babe b'amajini, babe ba kizungu, babe ba habo, babeere bassabo. Ompulidde bulungi? Tebalina siteeke yonna mu bulamu bwo. Oba nkiddemu? Abasawo be twesigamirako, be tulaajanirako, be tubeerawo nga tuli bagumu kasita Dokita Gundi akola ki? Wekinannuma kino nga muyita. Oba India bw'eri sente nina bajja kukola ki? Omanyi byokyasiza okukola kisajjari yaabo buli kimu mu biseera ebisinga mu medication. Bwe naagira nga abantu ali India. Be twesigamirako tebalina siteeka yonna muki? Abakuleetera okubba ebyobugagga nti bwe naalwala kookolo gyeri gye bakalakatira kansa. Kyenjagadde obayigiriza okusookera ddala. N'agamba nti tebalina kyensonga lwaki yagambye nti abasawo be baba bansitula okuntwala okukola ki? Okunziika. Bakimanye nti ono gwe batwala gwe babadde bajjanjaba. Olwaliro omusawo ali eyo, bw'obanga ositudde omulwadde gw'ogenda gw'obadde ojjanjaba ng'olaba okoze buli kimu kyonna ekyetaagisa nga ne ssente weeziri tolina ky'ojula. Naye ne bukeera enkya gw'obadde ojjanjaba gw'omutwala kagaali agenda aziikibwe. Gwe tofunamu kyakuyiga n'amagezi kudda kugamba ddala mu butuufu tewali kinyerula ku nsi eno.
ekyokubiri n'agamba nti njagala okulaga abantu nti ebyobugagga bino byonna ebiteereddwa ku nguudo mbikuŋŋaanyiriza obulamu bwange bwonna obuwangazi bwange bwonna mbumaze nkola ki mbunoonya era ne mbifuna naye walaisa hiya illa habaan manthura obugagga obwo bwonna bwolaba nnina sente zonna weeziri tewaliwo kyamugaso kirimu tewaliwo kyamugaso kirimu mu byobugagga byenkuŋŋaanyizza okuleka okuba nti bifaanananga bwolaba ebibya by'enswa byokwata bwoti n'osammula mu mpewo neefuwa nebikola ki nebigenda n'obuvubuka bwange obw'ebbeeyi bwe nabukoleramu naye mba nga sibuganyuddwamu kubanga ekya gold omuntu kyaba nakyo bwe buvubuka bwe bukola obukadde omutegere bulungi obuvubuka bwe bukola akhira kubanga ate tewali agenda nakuyingira mujja n'okujjako nga muvubuka nga tisimanya abakadde oba mulagawa nedda Allah ajja kubazzaayo mu bukadde wammwe wanshanahu khalqan akhar fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin Allah wakubazzaayo ate ku normal situation ya kitaffe Adamu alayhi salam gwe tujja okubeera n'olwekyo omusajja oyo nayogera ekigambo ekyo n'ekyasembayo n'abagamba nti njagadde okulaga abantu ekyemikono n'ekyemikono gyange kiri njagadde okulaga abantu kuba kiki tusebyo kibadde kyaki kibadde kya gold nga bamutadde ku kkubo n'abagamba nti gold gwe mulaba munoonyereza obuvubuka bwange bwonna paka mu bukadde bwange ne mu kufa kwange naye mbutuufu teyina mu kyamaanyi kyenfunyeemu okuleka nga akuŋŋaanya ebyoya by'enswa n'embita bwe nti mu bbanga fu oba evvuunayiwa ku nnyanja nga tosobola kunoonya wadde akantu nekola ki naye ekisembayo n'abagamba nti abange mukimanye nti mu nsi eno mubutuufu Allah tabarakahu wataala yatusindika mu yo farigil aid nga tetulina kye tulina mu mikono gyaffe wasanakhruju minhu kadhalika yani farig era tugenda kufuluma mu nsi muyo nga tetulina gye emikono giri okugizzeebu eraga nti bannange mbakubira ka bayibayi mulaba sirina kye ŋŋenze nakyo okuleka essuuka zino ze mundaba nazo obukulembeze bwe mulaba mbadde nga bwensonga muntu bweti ng'oyingamba yo tasula kasita musongamu naye olwaleero emikono giigiro tegikyasobola kusonga mbadde nga nkwata bwe nkutte mu mukono bw'ati nga ne mumunyiga bwe nti ampulira nzaani naye olwaleero emikono tegikyasobola kunyiga mbadde nga bwe nkwata ku nsimbi ezitali zange mukuzirya z'amaanya nga bwe ŋŋamba nti wano wentudde tewali ajja kujjawo tajja kujja naye olwaleero ndi mu kagaali banvuga bantwala ebyo byonna bibadde byali byakuyiga eri ensi naye ng'abyogera mukulembeze ekitegeeza yali agamba bakulembeze banne n'eri abasigadde abasuba obulamu kuba obukulembeze butandikira waka owulidde omwami abeera waka n'aboggola naye erabidde nti waliwo olunaku lwagenda okukyenkya nga tavaamu ddoboozi owulidde alina ebyobugagga naye n'alumya abantu enjala naye yerabidde nti agenda kukeera enkya ebyobugagga byalina nga tekyalinako buyinza owulidde bulungi ebyo byonna bingi bibadde byakuyiga naye nga limuhimu bwe tuvudde ku nsonga yaki abasika bameka abavaamu naye n'obulyazamaanya bwe tuvuddeko obwo bw'abantu abalyazamaanya ebintu byabaki by'abantu nam senga ate omusanga ebyo mu bufumbo bwoli naye ayagalayo biki byabusika ate tulabye newegatta bameka bonna 25 tujjamu abantu 5 era nga tubamenye mu mitendera 3 tugambye baana omu ku bafumba 2 mpozi n'ogattako n'abazadde kakati buvanyuma eyo n'emitendera era be basookera ye first priority be bantu bokka abo bwe babaawo gwasigadde mune totagalanga kankuja na kutagala totagalanga kuba omutagaze omuntu aba anywedde mwenge naye tutawaana kujja kuba oba tolinaamu mugabo okuleka nga baalama nga yalama nagamujjangamu ekimu ekyokusatu ne mukyegabira abamu ku b'eŋŋanda kiri mu kiraamu ate ng'ekyo tunfa bwe kituukirizibwa ne bakwate Mariyamu ne bagibawa naye si ggwe kujja era baguyita buyisi ne bagaa nti munnange nammwe baalaba mukole ki ate abasika nammwe mulekeraawo omululu n'obubbi yes nabo balyazaamaanya olowooza lwaki batuuka okukweka ebiraamu abakazi abamu ne bakweka ebiraamu
ate nga nabo bali mubasika abaana ne beekobana n'abantu abamu ne bakweka ebiraamo ne babibuzaawo ne bakola ebyago wallahi mubikola aliyo mubikola naye enkya manya nti byogenda okubba ojja kubeera successful obibbe owulidde naye la yakunu illa habaa manthura ogenda kwegala mu lutemi olwaliiso katono osinkane mukamaawo nga tolina kantu konna ku ebyo byewabba naye nga bigenda kubuuzibwako ila qiyami saa noono kuwolyaza amaanya nga tolina okumusasula omanyi ebyensi bana muntu wabeereka magamba nti alaba nga akhiri eri ewala innakum yarawunahu baida wanarahu qariba mwe mulaba nga akhiri eri wala nnyo naye ate eri kuki Allah kyaga nti wanahanu aqrabu ilayhi min habri lwaridi ali kumpi nnyo Allah n'okusinga omusuwa gw'obulamu bwayagala kukuzikiza bwabwebaka ekiro omanye ebiyitidde ekiro oyinza n'okwebaka ku buliri ne baga nti owaayi kyotukoze wano nti ate bannaye nkoze eki watugobye ne murumu owulidde kugamba twavudde ne murumu nga amaloboozi gakoze eki gasusse naam omutendera ogwokubijengala okwogeraku mu bufunze mu samare kati ekyo tukye twakitunuulidde kkiriza seeka mbawe n'emitendera gino mu samare nga bwe tusamalayizinza abantu abo omutendera ng'oggyeko abo abantu abataano be tutunuulidde kitegeeza omutendera gw'abaana omutendera gw'abazadde n'omutendera ogw'omu ku bafumba babiri egyo gijja lumu egyo gijja omulundi ogwo gumu singa gisangiddwa ng'egyo tegiriiwo then tulina omutendera gwe bayita omutendera ogw'abazzukulu omutendera ogw'abazzukulu imma ab'abaana abalenzi owulidde ab'abaana baki abalenzi oba n'ab'abaana abawala datizi nga abaana abawala baafa naye nga mukiseera bwe bafiiridde nga babadde balina okufuna emigabo ku mufu eyafudde ontegedde bulungi kitegeeza bano abaana bate bagenda kusikira oli mufu eyafa babeera basikira maama waabwe oluvannyuma lw'okuvaawo okwe then tubeera n'omutendera guno omutendera gwakutaano olugubadde gwakuna gwe tusomye kuba ogwasose gw'abaana ogw'abazadde gwakubiri ogw'omu ku bafumbo gwakusatu ogw'abazzukulu gwakuna ogwokutaano bajjajja b'omugenzi ompulidde bulungi bajjajja b'omugenzi bwe baba nga basangiddwawo bano no bajjajja baba ku sayidi zino wammanga ku sayidi eya taata mpulidde bulungi ne ku sayidi eya maama naye mu lulayini lw'abakyala bokka jjajja musajja nga taliiko ontegedde bulungi yes then omutendera ogw'omukaaga gwagw'abaganda b'omufu abawala n'abalenzi muganda b'omufu abawala n'abaki bano nno nga bagatta maama ne taata mu bracket maama ne taata n'omuki n'omugenzi nti abaganda b'omufu bano baba bagatta taata maama n'omugenzi nga bagatta naye maama ne taata omutendera guno nno omutendera omulala gwa musanvu baganda b'omufu abawala n'abalenzi nga bo baali bagatta taata yekka naye nga maama wanjawulo omudaala ogwo omutendera ogwo gw'omusanvu abo mwe bagwa bawala nabaki n'abalenzi nga ku bazadde mwali mugattako ogwo ye taata yekka ne wabawo baganda b'omufu abawala n'abalenzi era naye ng'era baali bagatta maama yekka nga taata waki wanjawulo then tubeera n'omutendera gwe gubadde gwa 10 omutendera ogw'ekkumi n'ogumu bataata abato kitegeeza bye bataata baganda b'abataata bammwe mpulidde bulungi bataata abato bano nno nga bataata baganda ba taata w'omugenzi mpulidde bulungi nabo bali bamu ku basika naye nga bajja mu mutendera gwa 11 kitegeeza gino gino egikulembedde nga tegiriiwo nga guno gwe mutendera oguliwo bano nabo bajja naye nga tukulembeza bali abaali bagatta taata ne maama ne taata w'omugenzi oba kitegerekeka bataata abato opulidde baali bagatta taata ne maama ne taata waani w'omugenzi abo nno bataata abato mwe muli ne bannyina b'omugenzi baganda b'omugenzi opulidde bulungi abawala ogwo muteeko kakati ng'oggyeko ogwo ne tulyoka tuleeta ate omutendera gw'abaana abawala n'abalenzi omutendera oguddako gwa bataata abato gwe gw'12 omutendera ogw'12 gwe gw'abataata abato abalala naye nga bataata bano abato baali bagatta taata ne maama baali bagatta taata yekka mpodde bulungi
ne taata w'omugenzi bataata abato abaali bakwatagana mu taata ne taata w'omugenzi naye nga bamaama baaki bamaama banjawulo olwo ne bannyina abo nabo tuba tuboogereddemu nti bannyina b'omugenzi owulidde naam then omutendera ogw'13 oba omutendera ogw'13 gwe mutendera ogugwamu abaana b'abataata abato mutendera gwa 13 abaana b'abataata abato bataata abo abato be bali be twasookeddeko abagatta taata ne maama ne taata w'omugenzi abaana baabwe bajja mutendera gwa 13 omutendera gwa 14 mwe muli omutendero gw'abaana abawala n'abalenzi ab'abataata abato naye nga bataata abato abo baali bagatta taata yekka ne taata w'omugenzi ompulidde bulungi omutendera ogw'14 ndoza gwa 15 omutendera gwa 15 eyaliko mukama w'omugenzi eyaliko mukama w'omugenzi oba eyamununula mukyala oba musajja n'amujja mu buddu n'amuwa obwabwe oba amakulu n'amuddiza rights ze oyo yaweebwa omukisa naye ali omu ku basobola okujja ne basikira ku by'obugagga by'omugenzi mu bufunze samare ey'emitendera gy'abantu abo mwe bakola ki abajja balina okusikira omuntu ono mwe balina okuva naam tulabenga obusiraamu bwalambulula nnyo ensonga nyingi z'obusika naam era wetukubiriza twongera okukubiriza buli atuwuliriza naam ensonga zino ez'obusika kubeera nga tuzekenneenya nnyo era tuzitegeere ffeffe nnyini kale oba tosobodde zitegeera yita abakugu mu shariya bajje bakulambulule ate kizibu okuva bamala obbayita nebabigaba bulungi no bamala obbayita ne bajja kubanga nga tannaba kubiga batatukira mu kugaba nga bolaba tubasomesa wano ekyennaku kiri kimu nti abantu babitegeera luvannyuma amala kufiirwayo omuntu n'alyoka ajjukira nti waliwo seeka yali asomesa ku rediyo owulidde naye nga tasobola kusubscribinga na ku YouTube kuwa budde bwe oba kugoberera rediyo biraali kyenda munya katonyeze mu lunaku olw'Essande okubaako ne kyayiga naye alina lwanaafiirwa alyoka anoonya ababimanyi dati zino yo nalimu ku busiraamu akatonotono naye ate ekyennaku nti bamala okujja ne bibatemeratemera nga bagaa nti nedda ebyo tubisiimye tujja bigoberera ebyo waki tugende mu courts of law oyo ate akimanyi naye akiwakanyiza bwe bukafiiri obuseukira ddala obusembayo era bwakukisasulira ekyo yawmal qiyama abantu bangi bali tebamanyi na nganda zaabwe bwe zitambula kyetuva batubagamba mukole ebiraamo temwagala bikola naye mulowooza temujja kufa naye Haji Kibirige naye yakoze eri yagenze yafe saba Allah amusaasire n'abalala abaakagenda bokka bokka okuva lwetwatekayo Haji Kibirige bangi naye gwe weebaze Allah okuba nti okyaliwo oli mulamu okyasobola okuwulira ku busiraamu bwo naye okubussamu nkolo saba Allah akuyambe kubanga ebibuuzo binamangi bibyalina bingi mu maaso ga Allah tabarakahu wa ta'ala mpozi kenjagala okusembyayo seeka omuntu alina okukimanya lwaki tugambye omu ku bafumbo ababiri kubanga abafumbo babiri tebasobola kujja mu masala ge gamu omwami n'omukyala tebasobola kujja mu kugabanya kwekumu tekisoboka omu alina okuba nga yafudde kakati gwe omukyala gwoyinza okusalawo nti obanze kansooke bba wange naye inshallah kale omwami niwaba nga yasu wali abakyala nga tebatya kufanga bonna bakimanyi awulidde naye abaseera ebisinga abasinga obungi bakimanyi nti omwami alina okukola ki alina okusooka ye Allah yakusalawo kuli eri Allah tabarakahu wa taala naam mulindwa ali tukwebaza okubeera nga oli byenyinirwa tusaba Allah akuwemu ekisinga okuba ekirungi katusooke tuveeko mulango tukomye obyenyinirwa ate tubeere nga tuta amasimu okyawuliriza wegyensunsule nalifama
atanga nnongooseemu www.ugandawardrobe.com shenga n'akatonoza omubyali fama ku ssimu yo mu mmotoka yo yala fama okuwuliriza. Singa namanya omwana nosandi mwononeddeko ssente zange. Va mu kwejjusa omwana musomeseze ku Nuru Islamic Institute jjajjawo amasomero g'eddiini n'oluzungu mu Mugisha region. Ku Nuru Islamic Institute basomesa eddiini n'oluzungu okuva ku primary esooka paka ku siniya ey'okuna, naye mu byeddiini basomeseza ddala paka mu siniya ey'omukaaga giyite Thanawi. Nuru Islamic Institute yawandiisibwa n'ekitongole eky'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo. Balina universal secondary education, balina abasomesa abatendeka obulungi ku madaala gonna, amazzi amayonjo, amasannyalaze, eddwaliro ku ssomero lyennyini ng'ate mulina abasawo batendeka obulungi. Nuru Islamic Institute ssomero lya Kisulo nga lirina n'abaviira ebweru, abawala n'abalenzi, esangibwa ku Tororo Road ebwalula mayiro 4 okuva mu kibuga eky'Embaale. Bw'ayagala ebisingawo kubeera headmaster wa secondary ku 0702 58 27 oba headmistress wa primary ku 0703 11 Mwanyina zingu yanguyiriza gwenna tunula lisi kitegeera onoonya ki? Owaye noonya masuuka bandagiridde eno simanyi okkirira simanyi n'oyita kayembe ate bw'osanga omuvule sibitegeera. Nedda mwanyinaze tosagasagana genda mba SD Beddings ndi wano bwe bakukuka mu kutuusa kalonda yenna omuli blankets, amasuuka amalungi ddala, mosquito nets, bed covers ku study closets ku miwendo egya wansi ddala. Bandizo yasuubula nakula akamu ebintu byabwe babijja mu mawanga omuli China, London, Dubai n'amalala mangi. Basangibwa ku Ham Shopping Grounds Block A okulaba New Tax Park room number 46A. Okumanya ebisingawo bakolere ku ssimu zino 0774 54 69 15 oba 0752 92 13 33 ne 0755 000 aba SD Beddings kyekyokuddibwa n'ekyo. Omuntu okyazunga mbu noonya mukyere noonya bijanjalo noonya kawo soya omuwemba binyeebwa bijanjalo obunga bwakasolino bwa muwogo ebyo byonna obinona awantu wamu mu Bukoto Produce Stores. Ebyo bikyakuzunza okubazaako ekibuga ensi yalabuka tuli ku mulembe gwa .com. Bukoto Produce Stores ennateete mu kikuubo byonna babirina ate nga bya mutindo tozunga kendo byonna bijja mu kifo kimu nga biyonjo omutindo gwa waggulu ate ng'emiwendo kijja mu nsawo ya buli omu. Nolwekyo gwabyetaze genda mu ba Bukoto Produce Stores ennateete mu kikuubo essimu eri 0702 708 427. Wakyaliwo obulabe bw'okufuna ekirwadde kya COVID-19 singa tubali tugoberedde mateeka gateekebwawo minisitule y'ebyobulamu ne gavumenti. Weewa akabanga wakireka mita 2 okusobola okwewala okufuna ekirwadde kya COVID-19. Yambala masiki bulungi ng'obisse ennyindo zo n'emimwa gyo. Okunaaba mu ngalo ne sabbuuni nga kw'otadde n'amazzi oba sanitayiza. Weewala ebifo by'olukale n'ebirala ebirimu abantu abangi. Genda weegemese mu bwangu ddala, beera mwegendereza, weekuume, kuma munno ate weegemese.